Weewaawo kyekyo ddala bagamba nti nagazi nedda oyo bamufuuwa nkanja. Ffe nno tusazeewo ebigambo tubisitukiremu tutere tujje tubibagambe nga bulijjo. Wano ku Mukutu tuba tukuleetera abantu ab'enjawulo okunyumya ku bintu eby'enjawulo ate nga munnange bibeera bizimba ggwe eyo gy'oli. Nate siganye kubeera nga nnoonyaayo omuntu omulala ow'enjawulo anti kati tugenda mu Ssekukkulu, tuyina simanyi olusooka omwaka n'ebikujjuko ebirala ebibeerawo mu mwaka nga guggwako nga mubimanyi. Naye ebiseera ebisinga tulina engeri gye tweyisaamu nga bannayuganda, akasente ne tukadiibuuda wano na wali. Tugenda okutuuka mu January ng'abaabadde beeyagala mu December mu January tweyagula. Kati olwaleero nsazeewo tujje wano tubeeko ebintu eby'enjawulo bye tuyiga ku nsimbi ate nga tuyingira festive season eno. Teweerabira nti program ekutuusibwako bannaffe aba Pride Microfinance. Bakola ebintu bingi ate nga banatera n'okufuuka bank. Ayagala loan nga ya school fees, nga mulina akabiina kammwe eyo ssente tezirabika naye mulina bye mukola, obeeyunira mwana wattu ne bakudduukirira, naawe ayagala akabooda osobola okujja banka ya muntu wa wansi ate ng'emutegeera bulungi. Era olw'okuba emutegeera bulungi bampeerezza omukulu wano. Neeyanziza nnyo Mukulu Solomon Esewo olw'akaseera kano k'otuwadde akalungi okutuusa obubaka obulungi mu Uganda olulira Christmas weewo akasitoma baffe. Asewo era naze ndabirira looni zino ziyita SME ez'abanenemu abakozeemu linamu n'abakoleddemu ddala nakyo ekyo department yaffe weeri mukwata ba biliyoniya wulira essente. Kakati obitegeera Ssekukkulu tugigendamu. But first of all njagala otutangaazeemuko ku ensobi abantu ze batera okukola nga financially nga tuli mu season eno. mwana abanja kyala abanja amafuta galinye mpulira naatera okugula emmotoka. Sabadduka ebiveeko ebimotoka tobisobola. Munnindeko. Bino bikola bitya? Gwe, Sebadduka yaguze emmotoka. Sebadduka sente wazijjeewo. Kyusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulaakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Neeyanziza Mwana Solomon. Ensobi abantu gye basinga okukola ddala mu mbeera eno ey'eggandalo lya Christmas kwerabira migaso gya ssente Esewo gye zikola. Ne bazizza ku kiyambo kimu kya kusipendinga. Naye ng'ate ssente oba ozifunye ozikutte zikola ebintu bisatu. mpulira Wammanga wano. Ekisooka tuzisipendinga kuba tulina okulyako Esewo expenditure kuba tuba tuzeekoledde. kuba tuzeekoledde. Naye tojja kufa njala ng'olina ssente mu ki? Sasawo Ekyokusatu ssente tuziseevinga. tulabe ekijja mu maaso. Olina ky'ogoba golo gy'ogoba nti omwaka guno omwaka ogujja nina okwezimbira akayumba nve muzigo. Togenda zifuna mu mwezi gumu. Ekitegeeza olina okukola ki? Okuseevinga. Olwa goolo eyo gy'olina. Ekirala ssente eyo tuziinvestinga zizaale. Kuba tulina goolo gye tugoba eri ya financial freedom, financial independence. Nga nze mubedde ku kitundu. Tolina bbanja, tolina ki. Naye ekyo kyonna kyonna kituukako tulina kutandikira kumanya ssente zikola ki. Ate si kumanya ssente zikola ki mu January, mu February naye Langali. Kwegamba ne bwe mba nfunye ssente mu December ono, ebyo ebisatu nsigala nkyabiriko. ebisatu oba kikumi ku kinnaakyo. Mwezi gwa kulya ssente. Omwezi gwa kulya ssente naye tetwerabira nti tulina ebirooto.
ate ebirooto tebijja buzzi, ebirooto obirowoozaako n'okuba ne pulaani yaabyo bituukiriza. Abantu abasinga essaawa zino ddala abakozi ebakozesa buno bwe budde bwakozesa n'agenda mu kyalo amala akayumba ekitegeeza ze yeetegeka asevinga tetunaabeera mu ndongo nga tugigida ajjako mu kyalo ng'akola ki ng'eri abazimbi bateekayo kasolya. Kati okumanya okwesa obulungi ki ssente. Kati katono nnyo omwezi guno ogulimu okuspendinga ennyo ekitewalika. Omuntu asobola okubeera ne kye twandiyise realistic budget mazima ddala Kisoboka. n'ekuyisaawo Kisoboka. etya. Kati saakugambye nga tutandika nti ndi omu ku ba certified financial literacy trainers abasomesa abantu enkwesa ya ssente. Toyina bw'obeerawo ku nsi era otambulira ku budget. Budget eno osobola okukola olunaku, ey'omwezi, ey'omwaka, ate omwaka n'omwezi gwa December mweguli. Era bw'oba wakola budget yo, bw'okola budget ya 2025 essaawa zino Nteekamu December. ne December kwate December omanyi mulimu okulya ssente, mulimu Christmas. Ekitegeeza buli ky'ospending kikola ki? Naye abantu baffe kizibu Era kyo kizibu. okukola ki? Budget. Naye tuyina embeera gye tusobola otandikiramu n'omanya nti mu butuufu ze nasipendinze saazifunye. Nfuna emitwalo gange 5 Naye ogenda okukola December osipendinze obukadde bumeka? 2. Naye okimanya otya? Mu kyalo baagalako naguze embuzi 2 ewaka. Okimanya otya? Tulina akakodyo katono nnyo bwe kati. Tojja kukola budget, togikola kuba togisobola kugikola, togyagala kugikola. Naye nkolera akantu katono, naye akabokisi ewaka. December atandise leero 2. Naye akabokisi Akatono. bwe lwodda olw'eggulo bw'ovudde ozzeeyo ewaka wandiika nti era ku transport nagenzeeko e Najeera ne ngendako wano. Passport musipendinzeeko emitwalo 2. Ndiddeko bampiseeko ne ngendako awo ne tulyako ku pooka abagiwoomerwa. Egyesatu ne gigwa. Ne gigwa. Ewaka naleseewo emitwalo 2. Waliwo gwe mukwano gwange muwaddeyo omutwalo. Biwandiike bigatte nti era onsipendinze emitwalo 12. Mu lunaku lumu. Kafunye kateeke mu kabokisi. Otyo. N'enkya bw'otyo. Nga lumu January. Gulawo akabokisi ako. Kagatte. Nyanjuluze bwe nti. Yanjuza kapapula ki? Nze no mpandiikako ttoto yokka gye ngatta. Kagatte. Omwaka nkozesezza obukadde. Tuli mu December ono. Tubale December. Kuba kati omwaka gwagenze. Tuli mu December. Tubale December. Kagatte. Tulunaku mbadde nkozesa wakati w'emitwalo 10 ne 13. Ennaku 3. Sente mmeka? Mbadde mu bukadde bumeka? Nga 3. Nfuna sente mmeka? Emitwalo gyange nga 6. Balance avuddewa? Ate mmanyi sasa. Bwe nsaasaanyizza avuddwa mu December. Naye ogenda okwetegereza nga mukulu wo ow'ejjinja wamukubira n'akuweerezaayo 6. Nsiraanye wano ow'empeereza okontuulireko n'akusuulira 6. Kojja yakuweerezaayo 3. Ite mulimu bicuba byenkubye. Kale okubye n'akacuba. Ogenda okulaba omukyala ewaka oba mwami akugamba nakuwaayo 4. Kati kye tuyita okutambulira mu bulamu obutali liyo. Sinze. Si ye gwe obunene bwo bwa mitwalo 6. Naye ŋŋaanye okukkiriza. Ogaanye okukkiriza nti bwa mitwalo 6 oyagala kutambulira mu bamiliyoni mmeka? 2. Ekitegeeza ogenda kutambulira mu mabanja osasula lino nga bakuwa eddala. Osasula lino nga bakuwa eddala. Nkolerera mabanja. Ogenda okukola ne ku MTN. Nga nakwo ntandise osikayo. Wasikayo Bamanja. $3. Tebakyayagala nakukola paroli. Naye ate abo nabavaako. ndayini wagisuula.
abampeereza mbaga kangende ku mobile money bammanja nzijeyo butereevu teeka kweno eri bammanja eri bammanja teeka kweno bw'otuuka teeka kweno eri bammanja omanya oli mu mbeera enzibu era gy'olina okulwana okukola ki okuvaamu kati abantu baffe ate si nti ono yasoma ono teyasoma bwe twakola research abantu abasinga obubi ennyo by'enkozesa ya ssente be bakozi abakola mu banks oba kampani ez'ebyensimbi ate mube tusuubira okubanga akasente mukategeera okamala okisuubiranga ggwe tategeera naye batasinga kampaki be bakaspendinga era Pride bwe yategeera ekyo omwezi guno oguwedde gwonna tubadde mu kuyiga kukozesa ki ssente nsimbi kuba omuntu atamanyi kukozesa nsimbi tasobola kukola birala bya kampani go n'akivinga target nsimbi eki buli ssaawa baku pressure bammanje eno bammanje njagala owulize mu bakozi be mukola nabo eyo otuuka ekiseera nga buli omu ku ofiisi amunoonya bundi oyo namuwola ebiri gyange asobola kulingiza mwami Kaweesa gy'ali awo n'ayitawo bwe mbaayo n'ansala ekyo ekiteeka tagenda concentratinga ku mulimu oleeka katekini katono nnyo bwe katyo katukezeseeko December ono oteekeyo akabokisi naye tusaba abantu abatuwuliriza nti tutambulire ku budget budget nnyangu ya kukola ekyo kye mbadde njagala okubuuza ndowooza okitaddewo ekya budgeting tool kuba kati eyo obeera ogituwadde then abantu twagala n'okumanya ayatya okuyita mu biseera bino nga musanyufu naye ng'ate ensawo tetataganyiziddwa wadde alina budget ng'ate ebikyamunyigako bingi kojja mu kyalo yeetaaga yeetaano ate senga gwayira gwalina okumugulira olugoye neyanziza nno mwami Kaweesa atuulize njagala ategeere nti si ye Katonda kusenga ku byonna kyonna eky'oku nsi si ggwe Katonda nti olina okulabirira buli omu akujjidde mu maaso kankuwe ekyokulabirako kimu nze nga sinategeera ssente nga babika ewaffe eluweero nze nsookayo bw'otuukayo ne bakugamba tewali omukyere tewali abaza okutukubagiza tebalina yadde obuugi kwega omuntu ogenda okuva mu ennaku ebbiri z'obadde eluweero ng'osipenize miliyoni mmeka 3 ne bwe nategeera ensimbi mwana wattu binyamulira akasimu bwe kavuga bannaye ntegedde nti naye tujja bwe mbeera bannaye abafuba tebalina kyakulya ngamba nkutte emitwalo ameka 2 ngaweereza ani yakoze ku kyokusonda essente ez'okuziika kamundi waali nti nga tadde ku mobile money ng'osirika olinda lwakuziika nga nninda ku makya olw'okuziika nga nkeera bannange nga bitalo akange nakoze ekyo nakaweereza dda olwo ate awo senga si wajjira kakati mutabani kibira lwaki togiraako ne wano mu mbeera gye tugendamu abagenda okusaba baba bangi ate b'okulabirira abalinako buno bangi kituufu neerondako bw'okola budget gye twagambye emabega ogamba nze ku byange ebyokusanyuka ebyokulabirira ab'eŋŋanda omwaka gwonna nina miliyoni 3 wenkoma bw'otuuka December nga ku vooti eyo ey'okulabirira ab'eŋŋanda abaaki musigazzaako emitwalo 3 gitemeetemeke senga owessino omuweerezeko emitwalo emeka 2 kaaba omugambe senga embeera omwaka guganye simanyi oba newaka banaalyaki Krismasi kubira maama mu kyalo sinda ndakambye owa bukya wakutemera ennama kiro mmeka 2 naye nkuweeza n'ez'omuceere emitwalo 3 ng'omumayo ogoba budget yo ya mitwalo emeka 3 gasigalawo ebirala ate ekirala kyonna okutunulira gwe ng'omuntu bw'ofuna ssente bakusasudde 25 ebitongole bigenda sasula 15 ebisente kangu akagenda sasula naye gwe kyoba osooka okukola saving wange nagamba omusala gwange musevingyako emitwalo ameka 2 message ya Katonnya akugatemeko gatemeko gazzeeri
tegagenda kuba sigago sigago ago wagawaayo ga saving olina ekyogoba ekiruubirirwa ewaka twateesa ne madaamu nti ewaka spendingawo emitwalo ameka 3 n'olwokuba tuli mu kagundi kana ate nakapulaningira anyongerewo emitwalo ameka 2 asanyuke era madaamu mugambe nkuwadde emitwalo 5 ebya Desemba nkujje malalo nze nsigadde kudda wano ulabirirwa nze nsanga emmere yange ng'eyiddiya omuvujekenga nti investment tulinawo investment club yaffe tugenda tula Desemba buli tutya nti nina kuteekayo emitwalo ameka ansatu tugenda investment mwami Kibira teyimiriramu ne tulyako akasente ne tuddamu mu January olwo oba ogisse kuba babala mwaka ekiruubirirwa kya investment club kya mwaka mwezi gumu bannange ezisinga zonna zikola ebiruubirira mu Desemba kuba bafuna obudde katoyinza bagamba nti ate Christmas yabikoze eki yabirinyeemu ng'oli muntu waawa kino Christmas genda naye ate kyemugoba kisigalawo aye nekyakyenjagala kubuulira abatuwuliriza nti buli kanaku wejjukize genda kuwummula gy'okola era baatugamba ng'olunaku lw'otandika ku mulimu lw'otandika okulowooza bw'ovaawo. Nze namuwala wange bwa myaka 8 ne bwe mba nyumya naye nga tunyumya ebya financial kuba ajja n'akola ku dduuka weekend ne musasula 3,000. Omwana tomwonoonye ne si ayagala manye bw'akusaba ssente n'omuwa za bwereere tamanya nti ssente bakola ki bagikolerera. Okay. Bw'omusituza ali obubokisi olugo n'omugamba leero osiibye okola 10 mmeka omugagga akusasudde n'atwala mu big bank. Okay. Naye mugamba okukola okutandisa okukola weekend olina emyaka 8 obuzaayo emyaka 5 mu 2 okuwummula okukola. Nambuuza dadi ogambye oti emyaka 5 mu 2 by'obuzaayo okukola ki okuwummula. Kati obuzibu twafuna mu Uganda nti okwogera ku by'okuwummula tubitandika ku bantu bagenze emyaka 5 tokyogera nako n'owa 5 tayagala kubyogerako. Naye kati tukyusizza Bank of Uganda etuyambye, financial institutions zituyambye kutambuza enjiri eno ne mu masomero ga primary ne mu masomero ga secondary ku university. Omwana ave ku university awo oba abeerewo ku university amanye nti ndi myaka 24 nina emyaka 26 gye nsigazza okukola nga kuli active. Bw'anaakutegeera agenda kumanya nti Christmas tebagipapiramu. Christmas olunaku lujja kugenda Christmas naye kiri kyekikulu. Okay. Obulamu tebukoma ku ekyo. Omuntu alinawo engeri ezibeera creative ennyo mu kubanga asobola okusanyusa abafamile specifically nga budget kyengezaako okugyayo kye kino. Christmas tutera okugula enkoko nga 2 ne muli emmere etali ya bulijjo. Tusobola okusigala ku budget ne tugamba nti ffe ku weekend bwe tulya ne tusigala ku ekyo. Kisoboka ku lunaku ng'olwo abantu ne baba nga basanyuka. Nga sinnagenda kwako mbadde njagala batuuze bamanye nti ne Christmas zino bw'ogenda mu mawanga g'abazungu n'ennaku nga zino zetuyita eziri special bazisevingira. Ate wammaako nako kakulu. N'amanya nti okuva January nze nalina mukwano gwange nga ye baatesa n'omukyala. Buli wiiki buli omu agenda sevinga omutwalo gumu ne baguteeka wali mu bokisi yaabwe gwa Christmas. Tegeeza nga buli tubasevinga emitwalo emeka 2 bw'oseva emitwalo 2 buli wiiki omwezi emitwalo 8. Mpulira 8 oba tosusseewo emitwalo 8 omwezi buli mwezi emitwalo 8 times emyezi 12 buli mwaka bwe bamenya akabokisi kaabwe katulabe ekirimu kyekagenda okulya ku Christmas. Temazikwata twabula kye bakisevingira nga bw'olaba wano omuzungu bw'ajja n'ajooga
n'ogamba abo bannaggwadda Abasajja ente naye abazungu bakola akola omwaka mulamba naye ng'asevingira olidde ajjeko e Uganda n'enda Uganda naye ng'akisevingira omwaka muki mulamba naye kiri wano ffe tumulaba kusaasaanya nnosu ddala mu corporate world mukulu Simon okeera ku makya nga tolina pulaani egenda kupotea kituufu hotel n'obeera mu ofisi awo n'owulira ekibooziboozi noga eyo tugenda kupotea kukola ki tetujje tugenda ffe okulya ekyemisana ekyemisana n'ogwambaliya mugaba naye temundeka ekamalirize wano emirimu mangu tekiri pulaani naye ekireeta obuzibu ekyo kutambula na ssente zitali pulaani si kirungi hanze mmanyi nti olunaku bwe mba wano ku office Friday yatukolera ekyeddeeyi yatugulira ekyemisana alhamdulillah kati wano ngulawo ka breakfast kakumakya kotikwa ne kyayi ate mmwe ababalirira ssente osobola okugula erindaazi lya 5 n'ogayira nti benyetumukiranga kati ate nasazeewo omwaka ogujja breakfast ngenda kuva nayo waka basekako omummonde gwange nenje nagwo oba ejjuuni nenje nsigala ndi nakyo essebo siridde butto buki nsigadde obulamu bulungi sigenda kulwala ate ng'era okuse ate ng'era nzikuse mpulira ekitegera saagala sente zisukka mutwalo olunaku kitegeeza bwe mba nva ewaka nkwata omutwalo gwe nenteekawo just kati bw'osamba obutunda bw'omuntu gwa mutwalo obunkuumi obwo gwe mutwalo sijja kgenda kupoteya disipulaningi kuba olwekwatamu wano nenamu mutwalo ng'oddayo wa ng'otuula kanjera nki yaki ya pride y'ekitongole kati abantu baffe balina okumanya nti mu Christmas ne oba ogenda mu kyalo basenga bajjajja baani buula ogambe nti kati nze Ssemasaka Buddu ngana n'emitwalo ameka 5 ate ne tekiniki endala tozitwala mu bwetaneeta njagala obe mugezigezi ona change awo funa 10 mmeka 2 bane ssente zo kuba ina ne obvi yasigala ku kyalo agenda okugangulira yakola jaka ak'olukumi yagenda kugaka ogenda kigenda ku obuzibu gandetera change ya balance mwezo gakazibeere waawo nozeerabira nayo mu bbaala kwato 10 zo 2 mugabe gwe nkujjeekenga omanyi ozijukiza omugagga omu gwe mmanyi sijja kumwogera naye bw'ayambala engoye kubaako ensawo nnyingi aba amanyi nooti zonna waazitaaze bw'omugamba mpaayo omutwalo amanyi we guli ng'akuggyirayo bwebukalabakalamu kwata emitwalo gya 5 bwe gwaggwawo tambula bulungi odde e Kampala ng'oli musanyufu tekiniki endala bwe neepena okgenda mu kyalo tekikola teweepena mbaddukeko kuba ffenna tukola ki mbagambe bakama bange baŋŋaanye okujja ambasi service eyo tekiniki ngikozesa nnyo nga nina akasente kange kenfunye essebo ng'ate nkategedde emikwano gyange gikategedde nafunye akasente kange ngenda Bulemeezi okugula ttaka lyange ogenda okulaba obusimu butandise okukaaba batandika okusomeramu ddiiri bakole ki bakudaibaatidde mbulize yange eri emu bwe nfuna ssente zaabwe mba sinnakola papasi sinomya bya ssente awo nsooka kuva Bulemeezi naye nga wankubidde ekkasimu obadde oteesa otya nabadde bize wali nabadde nkusabayo 5 awo nva Bulemeezi kasigaddeyo ng'oyakola ki ng'akuvaako engalo eyo tekiniki kye tuyita eno mu financial ife tugita kwewamba layinako omukozi ku dduuka ngenda okulaba akozza ggwawo ne mubuuza oli mulwadde tinedda ye bw'oba oli mulwadde wali wejjanjabyeko wano tukujjanjaba nti ki naye siri mulwadde naye mukama wange famire yange ensobedde simanyi oba wakubira akasimu ng'ompadde omusaala amasimu genfuna ngenda okumaliriza ng'omusaala nsigaza emitwalo emeka 2 weereza 3 weereza 4 ne mugamba kuba mukyala ne mugamba ku ssimu okwo olinako bbaawo akukubira nga alina okukwera buli kanaku nti nedda nageyo abasajja mbadde sinnabibira kuki akitiibwa ne mugamba tolinaako bbaawo baŋŋanda bokka nti ne mugamba olwodde ku kigambo ekyokwewamba mbawulira twali mugwamu ne mugamba emyezi gino 3 weewambe njagala weewambemu
nandi ate muzeeyi kyongage line kanji kuba oginterekere nasigaza yadduuka naye nagenza okulaba omukyala nga azzeemu akola ki ng'omubiri agufunye. omubiri agufunye n'ab'eŋŋanda waliwo ababeera awo nga tebaagala okulaakulane. Kituufu ekyo. Ngaga buli lwafuna akasente balwana okukola ki ate yeno essaawa yaabwe. Ate mulimu n'abamu katugambe kale era abazadde n'ab'eŋŋanda abakitwala nti contribution gye baakola oba mu kusoma kwo yalinga investment nti balina okuddamu bafunemu. Kati rero kankiruŋŋamye n'abazadde bonna abaweerera abaana. Tosasula ssente eza fees ez'omwana ng'olina mentality nti okola investment. Eyo mentality nnene nnyo mu bazadde. Kuba ogenda waliwo family gye mmanyi basomesezza abaana namu balina masters naye bonna baliwo tebakola. Naye omanyi abalabirira omanyi kyakola? Asinga okubalabirira mubbi wa ku kyalo. Layira. Ye teyasoma mubbi wa ku kyalo yalabirira bali aba masters. Be bano be bakwata ne bayimbya nze ttone. Gankute nga nzire tto. Abazadde balekere okuteeka mu baana ssente especially fees. Lulumbi lwo. Luwalo lwo wabazaala tebakuwandiikidde ebbaluwa. Bw'onobeera n'ekyo n'oteekolera fees n'oteekolera future yo nti osavinze okoze retirement okoze investments eza retirement abaana bagenda kuwaayo. Nalinako omwami ku kyalo abaana baamuwaayo. Mpulira. Nga babasabye miliyoni mmeka? 4 bamulongoose mu lubuto afunyemu obuzibu myaka 5. Dokita n'abagamba no taata muleetaage miliyoni mmeka? 4 bonna bwezi. Ate era addewo mu mbeera ne bagamba dokita katwewunyaganyemu obweru wano. Oli n'agenda n'abuuza munne wali okutte ku 5,000 nti kikafu olinamu 2 ate nga nagajjeewo. Baddewo ne bagamba dokita bwe kiba kyetaaga miliyoni 4 mu butuufu taata awummule. Taata akole kawummule. Kati kyeŋŋamba tokkiriza baana kuwummuza. Lekawo embeera nga mu retirement ojja kwesobola. Tolinda abaana. Ŋŋamba abantu ne emergency funds. Kuba tuyinza okutunulira retirement, tuyinza otunula retirement okuzayo emyaka 20 okuweza 6 bakuwummuze. Naye ate retirement nejja enkeera. Kituufu. Ejja etya? Oba otambula oma n'akabola n'akakuba okugulu akukutudde. Kugumu 2 agikutudde bagitemyeko nga bagamba tokyasobola. Maybe yeeno ey'okubiisana kudduka tiya onodduka okyogobe Besigye nga bamukwata. Tokyasobola. Tukuwummuza. Ogenda ewaka. Weeyo nakano owummulira awo. Si kutiisa bantu. Naye nga tuspendinga mu festive eno mu ggandalo lino jjukira ne retirement esobola okuba mu ggandalo lino. Kituufu. So ssente zaffe tuzikuume kuba zigenda tubeerawo mu ggandalo. Tuteekewo ne tekiniki endala eri emergency fund. Nti abantu babeera awo n'olwala. Noozesa abantu emmotoka mubikoze mubireeta ku mawulire. Kawoshi n'abagagga tubakolera kawo. Even Laguya uno leeti ansonyi omwogerako twamuwulizaawo emmotoka naye ng'ali serebu yimbi ssente azifuna naye bw'azifuna azikozesa ki? Buuza nno obwa serebu bulimu ssente e Uganda wano. Kimanyi sibukakasangako sibugendanga mukko naye saagala ozise bantu mmotoka 10 olw'okuba Solomon emmotoka emukoonye ali wali ku keesi wiiki emu nno bagala family tekyasobola bills. Kituufu ekyo. Sajja waffe tumukole ki? Keesi ebanja obukadde 75. Ebanja obukadde 75 naye nga tuwulidde kaweesa emyaka ng'ate serebu akikuba mu media. Nga ne ssente azikola ki? Azifuna. Ate tuzifuna. Kale akatono tukatereke for emergency. Ne mu ggandalo lino osobola kufuna emergency. Tufuna accident nnyingi nno kuba abantu baba mu kusanyuka baba mu kukola ki naye lowooza nnyo.